actually is disappointed with Nakiwala Kiyingi. I'm disappointed with you. Oyitota meeting bwete really. It's okay meeting JIC yabadde tegasa. Ate no jitira Amamawulire. Amawulire gegagaba justice. Amawulire gegagaba obwenkanya. Gwe bagenti wokola omusango nobeera n'abakubi b'enduulu bangi ku social media mbu tebakusiba. Bapasta tebabasiba. Owekitibwa Nakiwala Kiyingi va musango guno. Omusango guveemu. Leka police ekole ne kooti. Oba yagala yamba mwana muyambe nga ggwe. Let justice be served. Bw'aba aji yakwata omwana bamusibe. Bw'aba teyakwata mwana bamute simple. Nena abatasoma toli mulamuzi tewasoma toli investigator okola ki musango guno. What are you doing in this case? N'abasiru ne muwe ensala yammwe. Yezega bwendowooza ani agamba nti criminality wakulowooza seriously. Zenga anoonyereza onoonyereza awaggwe. Bajja basi ba contempt of court. Bajja basi ba contempt of court. Mojo butasomabwa mu misango buli omadde yakole. Leave the judges. Bate muleka abalamuzi ne bakola. Mwegwanga lina abatategeera mweyongedde. Nze mpagira haji. Nze mpagira haji ati obuzi bw'emisango temubeeramu guno si mupiira mbwasi n'ensamba maniyo. Evidence will prevail. Evidence. Omwana we baba amukwata. Police emukwate bamukebere. Basangemu spams oba summons. Guno gwe musango soso kubeera nago. We have handled so many cases. Rape cases. Wana abantu bakwatira ddala abaana. People rape people's kids. Ona abantu bebaka ku baana baabwe. Oli nazaala omwana nga we namwebakako. Kati muli ku mukazi muvuma oyo ajja ati muyaye wa. Kwaga avana gantu bana bamukwata. Kati kimwisa omuyaye. Wano doni nasa twabyogera. Junior muwala na Donasa. What happened to Donasa? Ebya Donasa byakomawo. Byagenda okuzuka ng'omwana yamulya. Nga ne Donasa naye aguze. Even Donasa had bought people. Ne story ya Donasa bwe yali. Netujja ntwaga bane Donasa yakutta omwana. Nedda tekisoboka. Donasa bamwagalako sente. Mulekerawo okuwolereza abantu. Muleke kooti zikole. Gino emisango gibasukka entegeera. Wana abantu balidde abaana b'abantu. Let the police do its work. Kati bwe kivaayo nga yamulya. What if it is true? Mugenda gamba ki? Bwe kivaayo nga kituufu.